wali weebuuzizzaako nti lwaki Museveni mu gavumenti ya Obote 2 yalimu ate nga yalaga nti yali yagikyawa era yali mumalirivu okubeera nti ayawukana n'Obote mu ndowooza era nga mwetegefu n'okugenda mu nsiko abako emmundu awambe gavumenti kyokka ate mu Obote 2 yalimu. Mu Obote 2 yalimu. Kakati njagala abantu abali mu kunenya Nuupu olw'okuba nti balonze leader of opposition ne bakola shadow government nti ebiseera ebisinga obungi kirungi nnyo okwogera ng'ate omaze kulowooza. Naye bagamba nti ayogera omwaka owa kubanga nze namagambirawo nti nze ndaba abalayira bagende balayire, abalayira bagende bakole ki? Balayire, then awe tugenda okusinziira okulaba ki ekijja, kubanga bwe tuba twogera ku nkyukakyuka oba struggle si kye kintu ky'ogenda okugwira obugwizi. Jjukira nti era shortcomings zibaamu. Naye obutambi buno bwe nkupiikingiddeyo nabujje ku TikTok, naye bano bagezezzaako okunnyonnyola ensonga eno era bw'otagitegeera kati kitegeeza ogenda kuwangato, kubanga kati abantu bagezezzaako nnyo okubeera nga babuzaabuza bakozesa omukisa guno okuyenjebula Nuupu. Weewuunye n'abamu ku abo ababadde mu kulafubanira enkyukakyuka nabo ne bagoberera. Kyagulanyi Ssentamu neeyongedde okwagala. Oli musajja mugezi nnyo. 2023 Kyagulanyi Ssentamu yagamba abantu nti bikwase Kyagulanyi. Abantu ne babimukwasa n'agamba obuwanguzi bwe babubbi n'agenda mu kkooti. Bwe yagenda mu kkooti n'alaba nga tasobola kufunayo bwenkanya, omusango n'agugjayo n'aguzza mu kkooti y'abantu. Ono omusajja mugezi atalina reverse psychology era okumutegeera ayogera ku mmande abatono ne bamutegeera abangi ne bamutegeera lwa mukaaga. Nti bwe yakomawo 2026 n'agamba nti mwategedde luli obuwanguzi bwaffe baabubba, naye ku mulundi guno protest vote kanoonye kalonde kakuume bwe bakabooka bangi. Nti olwo yali amaze okitegeera ng'omusajja omugezi nti obuyinza bw'abantu si bwa muntu. Nti bwe yabagamba nti mukanoonye mukalonde mukakuume bwe bakabba mu kabangi, eyo yali direct message nti people power egenda okukola 2026. Nti ndabayo abavuma abakulembeze mbu bakoze ensobi okulonda kabineti ekisiikirize n'okufuna loopu, naye nga mwerabidde nti Kyagulanyi yabagamba nti buli omu afuuke Kyagulanyi ku mulundi guno temubikwasa nze mbibakwasizza. Yali amaze obazannya reverse psychology ne logic nti ku mulundi guno mugenda byekwatiramu kuba abangi be baba n'obuyinza okusinga ku omu. Nti mmwe abangi okulonda we kwamala okuggwa ne mugamba bigambo byammwe nti akalulu bakabbi, naye ate temwalaga butali bumativu kubanja akalulu kammwe. Mwe mugamba abangi nti mwalemwa okubanja akalulu, musuubira mutya bano abatono okukkiriza nti ebyava mu kulonda tebyali bituufu? Nti mmwe mwasooka okukkiriza nti ebyava mu kulonda byali bituufu kubanga Kyagulanyi kye yabagamba tewaliwo yakikola. Nabwe kityo bwogera n'ovuma abakulembeze ng'ate gwe wennyini gwasooka okukonamu sitampu oba okola nsobi nti bano abakulembeze bali 50 ba MP bawakanya batya ensonga okusinga mu obukadde n'obukadde. Nti era waliwo abagamba nti Kyagulanyi Ssentamu tasobya taddibwamu. Kaakati bano abalumbagana abakulembeze aba NUP baba tebayisizaamu Kyagulanyi eggaali era n'okumuddamu kubanga Kyagulanyi Ssentamu we yali afuluma eggwanga yaleka agambye nti Dr. Lina Zedwiga akolenga acting president. Byemulaba byonna ebigenda mu maaso nkakasa nga bikulirwamu president akola ow'ekiseera. Kaakati president oyo si ye yeeronda, Kyagulanyi Ssentamu ye yamulonda amuyambeko. Kitegeeza bw'oyisaamu bano amaaso automatically oba ogayisizaamu Kyagulanyi. Temulina reverse psychology. Si buli nsonga nti tulina okugibuukira. Ebintu ebimu mu by'obukulembeze bibeera technical, bibeera calculative, bibeera tactical,
ate bibeeramu ne mindset kubanga ebyobufuzi kazannyo nti asinga okuzannya amatatu yawangula nti musobola okulaba Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'asirise naye ng'eyo nayo takitiki olw'ensonga nti bw'oba weetegereza mwabangi bwe muba nga mwasirika ne mwetuulako bano abatono mwagala bakole ki nti mmwe ne bwe muba nga temukkiriza bano balayire musobola okugaana gavumenti okubeerako naye ate bo ne bwe bagamba nti tebagenda kulayira tebasobola kulemesa gavumenti kubeerako obuyinza buba bw'abantu era n'omubala gw'ekibiina gugamba people power our power Kyagulanyi Ssentamu yakimanya nti amaanyi ge maanyi g'abantu mmwe temwakitegeera mukoma kimu kwogera people power our power temumanyi kikitegeeza bwemukivunula mu Luganda nti mmwe mwalemererwa okukitegeera nti omusajja yabakwasa obuvunaanyizibwa n'abateera akapiira mu penalty naye ne mukuba ebbali kubanga Kyagulanyi omubanja kikyataakola wakati mu kampeyini nga mikwano gye abamuggala babaggalira yakozesa ssente empitirivu yakubibwa tiyagaasi yayuzibwa engoye buli kikolobero kyonna baakimukolako ku lwammwe naye ng'ate mmwe musirise nti we muba mumuvunaana essaawa eno mumuvunaana kiki kyataakola nga yabalaga obuvunaanyizibwa bwammwe obutuufu gye buli nti mmwe mulina okulwana okusobola okuggyako gavumenti gye mugamba nti nno temugyagala ye Kyagulanyi Ssentamu ne waava ebweru gy'ali najja nti ajjeko gavumenti ng'aliyo katasobola naye ne bw'aba taliiwo ng'ali bweru wa ggwanga mmwe nga mwayagadde ekyo mukisobola nabwe kityo mwesonyiwa abakulembeze obbavuma temubalumbagana mubaleke basobole bakole ekiri mu busobozi bwabwe for God and my country ku lwa Katonda. Okay. Naye ebyo lero nga biri awo njagala omanye nti ne Museveni tatudde nti byonna ebigenda mu maaso Museveni abiraba era bw'atyo bw'ayagala kibeere era akatambi akasembayo kwogera ku nsonga eyo naye nga teweerabira nti aba maintenance palace bano tubamanyi ku sola oyagala sola tuukira aba maintenance palace ku mitendera gyonna balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna bena ne ttiimu eyaba kugesobola okuyambako bestolinga ate nga Hillside View Apartments zino apartments zisangibwa ku Entebbe Road ejjanye ku kyaki otuuka Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanye ku kyaki yewa awo gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Amora Beauty bano balina shea butter akola ku kulwanyisa enkanyanya ate nga ali organic wonna wooli mu nsi yonna gy'olimu basobola okumukutuusaako. Dokita bw'ali ku Uganda at large tofana birwadde enamba yange eri awo esembyayo 7 jangu ku WhatsApp onsabe enamba ya dokita nja kugikuwa. Kale tuddeyo ku nsonga yaffe naye gwe bwekyomanya nti Museveni byonna bigenda maaso abyagala era ayagala mubeere confused bwe mutyo awo waayagala kuba ayagala abalage nti bino ebya struggle bimuliko tebisobokerako ddala tebisoboka mugwemu essuubi. National Unity Platform yalonze leader of opposition. National Unity Platform neronda bashadow minister sibwe kiri abaana bagambye nti NUP yatunze struggle ne banaye struggle eno ako Museveni yakabalira dderi mabega njagala mutegere reaction yammwe Museveni agiriko nnyo gojja kujja okole video ngolozo lwanyisa Museveni kumbe gwogattako njagala nkubuuza ekibuuzo ani asinga okwagala NUP ezikire erekerawo okkola ani asinga ojjagala kubanga Museveni bwe yali abala olutalo yamanya nti alina okuzikiza ekibiina akizikizza atya alina okuzikiza abantu abazikiza atya owulira abantu alina ozikiza people power agizikiza atya kaakati ebintu ebyo bisatu bino njagala mutegere nti Museveni byonna tabyagala ekyo nkibabuulira nti okubeerawo ku NUP aba akimanyi nti eva kujja wajja mmeruka y'abalala bajja omusumbuwa kati aba ayagala mubiviireko ddala kaakati gwakuba emmundu awoza NUP musimanyi yalonze ba shadow minister yalegitimayizinze gavumenti ya Museveni njagala mutegeere kino NUP kyekibiina ekyajjawo nga Museveni yafuga NUP kyekibiina ekyajjawo nga abakiteekawo bakimanyi nti ebibiina byonna birina otambulira mu mateeka okyegedde newankubadde baali bakimanyi nti dikiteeta yafuga era bakimanyi nti amateeka tegakola ne bateekawo ekibiina ekyo kibeereko ne we kituyisa
era bwe twalinga twogera ku nsonga ya protest vote twabagamba NUP teina kyegenda kukola tegenda kugirako Museveni naye kiringa nga kimotoka ekiriko newe kigenda okukutuusa then gwe wegireko Museveni. Omukulembeze yayimiriranga pulezidenti w'ekibiina ky'NUP agambye bwati agenda wano nga Museveni ne bwagezaako musitopinga amenya mateeka kuba ekibiina kiri mu mateeka. Owulira omugaso gw'ekibiina bannayuganda okuzuukuka mu mawanga gonna n'okubeera awamu. Omukulembeze waffe yali yeyambisa ekibiina kya NUP okubeerako ne bwe kikola ki ne bwe kimutuusa era okumuyamba okugatta abantu n'okugyawo ebyo bitribalism na biki yatambulanga ng'omukulembeze waaki wa NUP. Kakati gwe essaawa zino otugamba nti NUP ereme kuddamu kubeera ki ezikire. Ekyo Museveni yasinga okyagala lwaki nti mu NUP mujja mumeruka buli kaseera abapya bameruka ate bamufuukira buzibu. Kakati gwe essaawa zino otugambye nti anti kirigitimizinga gavumenti ya Museveni. Njagala ompulirize ekibuuzo ekyebuuzibwa legitimacy mumanyi kye kitegeeza? Bwe muba mumanyi kye kitegeeza mumanyi amakulu kige tufuna mu legitimacy? Abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni naye nebeerako emyaka nga 3 ng'eya Mugabe bwe yali. Mugabe baamugaana. Abazungu basobola ogaana legitimizinga gavumenti ya Museveni ng'eya Traore taliiwo tafuga. Kakati ate ffe olutalo lwaffe lwa kugoba Museveni kumuggyako. Oba okategedde ffe tulwana Museveni kugenda ako mukategeere so si butamu legitimizinga. Kituufu omukulembeze ku mutendera gwe bw'asalawo n'agamba nti nze sigenda legitimizinga gavumenti ya Museveni ku mutendera gw'obukulembeze, awo tukola ki? Eyebeera tiiki. Ako kaba katuufu nti agikozesa ng'ensonga okugenda mu bazungu balabisa nti oli mwe mumuwagira laba byakola. Teriyo muzungu agenda kujja akuyambe olw'okuba Museveni yazze natta abantu 10 mu ggwanga ewamuwanga Kivumbi mbu kati abazungu bagenda kukwata bajje bakuyambe. Engeri yokka abazungu gye basobola okuyamba ebizibu byo kubifuula bizibu byabwe birina okubanga nabyo bizibu byabwe nga bibakakatako. Yensonga lwaki omukulembeze agenda eyebweru okubalabisa nti oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe emmundu, oli omusajja atta abantu bano yemmwe mumuwe obuyambi. Kitegeeza adriving ebizibu byo okubigatta ku by'omuzungu n'omuzungu bifuuke ebizibu bye. Okategedde? Kakati okuzira gwagamba mbu tuzire ani asinga ofuna mu kuzira? Ye Museveni. Nti olw'okuba saawa zino olina wootatuuse obuwanguzi tonnabufuna. Kakati saawa zino oli mu kwagala kukuba kimotoka kirina we kyakutuusa, ekyo kyo tulina okireka kizanye lolo zaakyo. Naffe ba revolutionalist tuzanye zaffe. Njagala mutegeere ebigambo bino nti Uganda esobola okukyuka nga bannayuganda musituse. Awo sibazzaako ngalo. Obubaka obwo mubuwulidde bulungi. Nsuubira okuba nti baganda bange abo bamaze okubeera nga basengeka ensonga zaabwe bulungi nnyo, era nsuubira okuba nga bino mubitegeere leero, temubitegeera ate nga wayiseewo emyezi. Kubanga osanga omuntu ng'ayogera naye nga tasobola kutegeera makulu ga kibiina, ayogera ku legitimacy naye nga tategeera makulu gaakyo. Ddala kitegeeza ki nti onooyeetaaga okkikozesa awantu awamu ate ng'obadde okyesamba. Kakati nga bwe nabategeezezza nti bw'ebeera struggle oba Museveni ye yakugamba yayogera ku mulembe gwa Amin nti tebaalwanyiza Amin lwakuba yali atta abantu naye baali balina olugendo lwe baliko. Ekyebuuzibwa olugendo Museveni lwe baali baliko gw'okakasa lwali lugasa bannayuganda, lwali lugasa bo nga bo na banne, era oluvannyuma abaagenda e Rwanda ne bawamba gavumenti nga bagezako okugaziya obwakabaka bwabwe mu dynasty yaabwe gye tumanyi obulungi. Era ne we tuli essaawa tutambulira ku script ya dynasty
tegasangako gwe munnansi oba okitegeera naye yasobola otukonvinsinga ne tumuwagira ffenna mu lutalo okumala emyaka egi ne tufa ne twewayo ne tufa ne babba ebintu byaffe n'amaliriza n'awamba n'atusala 30% n'akola buli kimu kati essaawa eno bagoba bugobi bantu ku ttaka bakola bizinesi bamenya bumenya oba okitegedde naye ate weewuunye ne mu gavumenti y'Obote nkugambe yalimu Museveni Obote 2 Museveni yasaavinga mu Obote 2 Museveni yasaavinga najja ne yeesimbawo nga yeesimba ku Obote n'okuvuma n'avuma n'amuyita akasajja akasiru mumulozo kuvuma kutandise wano muza Kyagulanyi bavuma Museveni yavuma Obote akasajja akasiru nenga Obote yawerera Museveni yamwanjula ewa Nyerere yanakyalinga Museveni mu byobufuzi okitegeera n'amuyita akasajja akasiru naye sigenda kusukka nnyo wano naye ensonga ezo nsaba mwenna bannankyukakyuka musooke muzirowoozeeko nga temunnaba kubaako bye mwogera